banyigiriza abantu nakakati abanene be bakyanyigiriza nkisanze naye olw'okuba bakitegedde nti nze sijja kukwata tebajja mumanye abanene mubalabirawo nti banene banafunye mu mitima ate bo balowooza nti kasitwawa omuntu sente ekyo kiba kiwedde bagenza okuzuula nga bazuddeyo ono abaliwo kati ekya sente ekyo kiri muli wantu ali ku mission eri ya bantu kubeera nga bali stable ku ttaka lyabwe nga mission president bwe yagimpa kati bonna mbasanze era mulabye nga tubanyeeyo bavuddeko ku ttaka badokita Kaggwa abawa wonna mu Uganda mbasanze era bavuddeko kasita oba ng'oli farm ku principle tewali kiwanguza principle n'oba oba ne ssente zeekanaawa ne bw'ogamba nti ndi bunene no one is greater than these people kino kye tutambuza abantu bonna okubeera ne stability ku ttaka lyabwe kintu ky'abantu ba Uganda bonna. Church ya Caring Heart ya Pastor Musisi so far twebaza Katonda nti okuva presidential directives ezateekebwa mu kifo ngaffe district security committees Uganda yonna tuzimplementinze okulaba nti ate abantu ba bulijjo tebaddamu zitwalira amateeka mu ngalo n'olw'ensonga eyo sofa nga Wakiso twogerera okubeera nga tuyambirwako Ministry ya Lands Honorable Nabakoba ne Honorable Sam Mayanja babadde nnyo basaale okulwanyisa ekibbattaka mu Wakiso era nga begattirwako akakiiko kange kenkulembera aka district security committee so far tutambula amaziga ge mwalabanga abantu be Wakiso nga bakaaba saawa eno tebakyagakaaba so kitegeeza nti waliwo ekyamaanyi kye tukoze okulaba nti tulwanirira abantu ba bulijjo abatalina mwasirizi nga tuteekesa mu nkola ezo directives za president ziyatugamba nti tewali kusengula muntu wa kibanja tewali kutaganya muntu wa kibanja kubanga ddembe lye okulaba nti w'ekibanja aweebwa obukuumi obumala.